Mwe abantu ba Buganda mwe babulira mugenda kutuuka nga mmeka mu Uganda muno mwe mutayina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Luddamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze. Essaawa yonna wetwogereranga ekitongole ekya National Building Review Board oba NBRB, essaawa yonna kyandibanga kirina enteekateeka ey'okutandika okumenya oba okwevacuatinga abantu abali mu mayumba nga tebalina permit. Wuliriza, jjukira olunaku lwajjo twakoledde akatambi ne tukutegeeza ensonga zonna nga bazigenda maaso n'okubanga zitambula. Obuyinza obwaweereddwa akakiiko oba ekitongole kino okubeera nga basobola okwevacuatinga okujja omuntu gwali mu nnyumba gye wazimba, kubanga lino etteeka obadde ng'owulira ebigambo ebigamba tetteeka teridda mabega, litandikirawo we balikoledde, wabula lino ddi erya Uganda kimaze okubanga kikakasibwa nti lino ligenda kuddako n'emabega, ate nga si kudda mabega katono wabula ne mu myaka emikadde. Ekitongole ekya National Building Review Board kyekyaweereddwa obuyinza okugenda maaso n'okukola omulimu oba okwenforcinga etteeka lino eryayisiddwa era General Yoweri Kaguta Museveni yateekako omukono. Mu bitundu ebimu ebizimbe ebimu byalabiddwako nga bitandise okubanga bimenyebwa. Waliwo amateeka agaabagibwa, amateeka go General Yoweri Kaguta Museveni yagateekako omukono. Ye buvuddeko twakuwadde akatambi naye nfuna ebibuuzo bingi nnyo. Buli omu nga yeebuuza kino kiri kitya ddala, kigenda kutambula kitya. Kakati nsazeewo nkuŋŋaanye bannanga abalala abalina kye boogera era abalina okunnyonnyola buli omu kwalina ku tteeka lino n'engeri gye ligenda okukolamu n'ebigambo ebirala ebitambulirako, byonna mbikuleetedde at least ofune ku explanations okuva mu bantu ab'enjawulo, ogattegatte otegeere ggwe wa ogenda okugwa. Bw'obanga wazimba lino etteeka likukwatako kubanga didda n'emabega. Bw'obanga ennyumba gye wazimba terina pamiti nga mu kugiyingira tewafuna lukusa, ate nga ne poloti gye wagula oba oli ebipimo tebiwera oba oli mu buzibu, gwe yazimba nga tonnayingira naawe oli mu buzibu era likukwatako olw'ensonga ogenda kwetaaga pamiti egenda okukkiriza okuva ku district nga abatula ku kakiiko ak'okuzimba oba aka construction ebikoze bitya be balina okukkiriza nti kakati ennyumba gye wazimba oli ogwanidde okuba nga ogiyingira ogyebakemu, otherwise ojja kuba tosobola ng'obadde tofunye kiwandiiko ekyo. Bw'obanga oli mu kuteekateeka kuzimba obanga ennyumba yo kati eri mu kutambula, essaawa yonna suubira abasajja okujja bakubuuze pamiti yakukkiriza okuzimba, ate pamiti eyo mu kugifuna olina okuba ng'oyina obukakafu bwe watwalayo. Kati gwe abadde yagula poloti yo ng'oteekateeka okuzimba, ekisooka olina okubeera n'ebbaluwa ekukkiriza okuzimba. Ebbaluwa eyo okugifuna olina okubeera ng'ogenze ku district n'osaba, waliwo okukugaana, waliwo okukukkiriza, era ng'ebimu kubikwa ku bukwakkulizo olina okuba n'ekiraga nti wantu wogenda okuzimba wawo olina okuba either n'endagaano oba n'ekyapa. Bw'oba nga toyina ebintu ebyo nga tobirina, ojja kwesanga nga tosobola kukkirizibwa kuzimba ku poloti yo gye wagenda maaso n'okuba ng'ogula. Ekitongole ekya National Building Review Board kigambibwa okuba nti kyekyaweereddwa obuyinza buno okubeera nga bakwasaganya omulimu guno. Mu bitundu ebimu ebintu byalabiddwako dda nga bimenyebwa era nga bw'ozze ng'owulira nga bw'ogenda okulira kubanga byonna mbikukuŋŋaanyiriza era mbikuleetedde katujjewo akalango nga bulijjo then nze nzije mbikuwe awatali nsonga yonna gy'ogenda kumiisinga. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ggwe amaze okubanga osubscribing agenda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tugenda mu maaso n'okubanga tukuleetera. Oba omaze vidiyo giwe ekigalo kuba ntera okugamba nti gy'okoma okugirayikinga ogiyambako ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate etambula. The National Building Review Board has announced tougher enforcement measures and higher penalties under the newly enacted Building Control Amendment Act 2026 aimed at curbing unsafe construction and reducing building collapse. Ekitongole ekyo kyenkugamba ekya NBRB, a National Building Review Board, kyalangiridde tougher enforcement measures. Engeri gye bagenda okwenforcingamu okuteekesa amateeka gano mu nkola, engeri eri tough, engeri y'obulabe ennyo. Okitegedde? Era n'ebibonerezo ebyawaggulu ennyo era ebikakali ebigenda okuba nga biteekebwa mu nkola, ekitongole kino nakugambye kyaweereddwa olukusa okuviira ddala ku district okutuuka ku national level. Ekitongole kirina obuyinza okwevacuatinga
oba okukwasaganya nga bwe banaaba balabye basobola okukujja mu nnyumba yo, basobola okukukwata, basobola okukola kyonna okusasuza n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati nga sinnaba kunnyonnyola n'abalala ngeri gye bakunnyonnyolamu, kansooke nkuwa akatambi okuva mu bakulu, okuva mu kitongole kino National Building Review Board nga bo balina kye bannyonnyola, then oluvannyuma ngenda kuwa obutambi buno otegeere nga ne mu bitundu ebimu ebikwekweto byatandise dda. Wuliriza. The building committees have been given expanded powers. These powers are actually supposed to support them in enforcement of the Building Control Act, because the enforcement of the Act within their jurisdictions is actually their mandate. Ulira, akugambye nti akakiiko kaabo b'ekitongole kyabwe ekya NBRB, National Building Review Board, committees abo obukiiko obw'enjawulo ku disitulikiti luddawa babawadde obuyinza, babawadde powers okubanga basobola okweexecutinga ebintu bino nga bwe mbikugambye, basobola okwevacuatinga, basobola okujja mu nnyumba, balina obuyinza. Bajja kuba bawerekerwako era nga bayambibwako abo ebyokwerinda, bajja kuba balina obuyinza okukujja mu nju, era bino byonna bajja kubikola under their jurisdictions. Nga bw'owulidde omukazi akugamba, njagala tuwulirize ebigambo bye tubiyiteeyitemu, then nkuwe n'abalala engeri gye boogera ku nsonga eno. And one of the powers that they have been given is a power to demolish. Kati ng'oggyeko ebirala byonna byo agambye one of the power, obumu ku buyinza obwabaweereddwa kwe kudemolishinga. Bwe boogera ku demolishinga kwe kukwata ennyumba yo gye wazimba ne bagikwata ne bagikuba ku ttaka, kwe kusanga ekizimbe kyo kye wateekawo ne bakikwata ne bakisaanyaawo. Obwo obuyinza ekitongole ekya National Building Review Board babukiwadde, era omukyalo ono kyekyo kyali mu kunnyonnyola nti mu bumu ku buyinza oba agamu ku maanyi agabaweereddwa powers to demolish, baweereddwa obuyinza obusaanyaawo oba obuyiwa ennyumba yo ku ttaka singa bo baba bakitegedde nti ennyumba eyo teyagoberera mateeka ng'ezimbibwa. Wulira. Buildings that don't conform with the Building Control Act. So if the building committee deems that a particular operation or a particular building does not comply, does not conform with the Building Control Act, then it has been given powers to demolish that building. Agambye nti building committee, jukira bakugambye eno ensonga bagitambuliza paka ku district gye wagenda obeera ng'obukiiko, gye tugenda okusabanga permit ezitukkiriza okuzimba ku poloti zaffe, gye tujja okusabanga permit ezitukkiriza okuyingira ennyumba ze tuzimbye. Kakati eyo committee ejja kujjanga mu kaweefube waabwe w'okumonitalinga, bajja kujjanga beetegereze eyo committee ejja okusalawo oba ennyumba yo yagoberera amateeka oba teyagagoberera, oba wali ozimba wafuna olukusa oba tewalufuna. Kati eyo committee singa enajja n'esalawo nti eno ennyumba teyagoberera mateeka, omuntu ono teyafuna permit n'ebirala bifaanana bwe bityo, eyo committee ejja okuwanga ekyokuzzaako. Enforcement team ejja kuba egoberera committee eyo, be balina obuyinza obulagira nti kati ennyumba esaanyizibwewo oba omuntu oyo aggyibwe mu eyo enju. Bwe buyinza bwe bakugambye powers to demolish, powers okwevacuatinga, byonna obuyinza bwaweereddwa ekitongole National Building Review Board, naye nga balina committees ku district levels gye bigenda okutandikira. Wulira. However, the process of demolition is going to be prescribed in regulations. So I want to curb the fears that someone will walk to your building, decide to take it down and takes it down. No. The next set of amendments are to do with building permit issuance. Agambye nti kale wadde bajja kuba balina obuyinza okusobola okudemolishinga ennyumba yo, naye ate wajja kuba process ey'okugobererwa. Omuntu tajja kuva eri olw'okuba akuwalana, tajja kuva eri olw'okuba akuyinako obuzibu oba olina kyewamukola olw'okuba ali ku kakiiko ateeke ennyumba yo wansi nti wajja kubawo process egenda maaso n'okuba nga egobererwa. Wabula newankubadde tukimanyi bulungi nnyo nti oba oli awo biyinza okuba ebituufu, biyinza okuba mu kwogera, mu kukola ne mu butakola ne biba birala. Kakati nga bwogenda maaso n'okuba nga owulira wanagezaako kunnyonnyola kyezimu ku nsonga endala ziwulirize, then nze nzije mbeere nga ate nkutambuza. Omukyalo ono ava mu kitongole ekya NBRB, National Building Review Board, ekyaweereddwa obuyinza okugenda maaso n'okukola bino kaweddemu dda. Wulira. Now, when you apply for a building permit today, the building committee may take a decision to approve, it may reject, or it may defer.
Mukadde kano singa ogenda ku district building committee oyagala kusaba permit ekukkiriza okuzimba mu polotiyo gye weegulira, building committee wansi w'ekitongole kya NBRB be bajja okuditamininganga, be bajja okusalawo oba bakuwe permit oba tebakuwa, baddembe okugikuma, baddembe okugikuwa okusinzira ku nsonga bo ze banaabanga basinziddeko. Kakati ezo ze nsonga ze tujja okwetaaga okumanya. So deferral had not been well articulated, and now this has been done. If your application is deferred, you have exactly 12 months within which to provide all the data, all the additional information that the building committee requires to take an alternative decision. The next is the increment for various offenses. Previously, for constructing without a building permit, you paid 50 currency points, which was 1 million, or 2 years imprisonment. Today, it is 2 currency points per square meter. An average residential building might be about 100 square meters. So if you constructed 100 square meters of building without permission, 100 square meters times 2 currency points, which is 40,000, would take you at 4 million shillings. Wano abadde ali mu kunnyonnyola ku ssente bali ku penalties, ssente ze bagenda okukyajinga singa onaasangibwa ozimbye ennyumba. Awadde example kyabasinga okuzimba ennyumba tutere kubala ba meters 10, nti meters 10 okusinzira ku penalties ze babaze per meter, kubanga bakugambye ojja kusasula nga ssente per meter. Ssente meter ezo z'ennyumba gy'onaaba ozimbye kati okubiseemu meters 10 ojja kusasula ssente ziri mu bukadde n'obukadde nga bw'obuwulidde abwogedde, okusinzira ku bunene obw'ennyumba gy'ozimbye. Singa onaaba toyina bino bye bagenda mu maaso n'okuba nga bakusaba. And remember, one of the other amendments is that this is now going to be issued as express penalty. So let's be clear on that. Bino sebigenda kuba byakulinda. Ebibonerezo bino bigenda kuba biweebwawo. Bwe bakusanga ng'ozimba ekibonerezo bwe bakikuwa kikolerawo wennyini nyini, sirwa gamba tukuwadde ekibonerezo nga bwe bakuba ab'emmotoka ekipapula ne bakuba ekipapula nti ate nja kisasula omwezi ogujja. Ekibonerezo bwe bakikubidde kitandikirawo. Bwe baba bakusalidde kusiba myaka 2 batandikira era ogenderawo. Two, there is also building after expiry of the permit. Wano we nakugambidde nti waliwo n'akanyomero ke baagambye mu tteeka lino nti singa baba bakuwa pamiti yo ne expiringa, gwe ate n'ozimba wagenda n'osaba pamiti ekukkiriza okuzimba mu January wa 2026 ne bagikuwa, then n'ozimba nga pamiti eyo ekukkiriza okuzimba paka nga mu Gwomukaaga ne bakusanga mu Gwomunaana ng'oli mu kuzimba, pamiti gye bakuwa ya expiringa, oba omenye etteeka. Era naawe bibonereze byo oba engeri gye bajja okwandolingamu giwulirize. I said we have introduced procedures for extension of this permit. So if you are building without, then you will also pay 2 currency points per square meter. The next is using prohibited methods. This has been increased from 48 currency points or 2 years imprisonment or both to 5 currency points per square meter. Kati wano boogera ku muntu ayina akozesa ebizimbisibwa. Waliwo video gye ngenda okuwa maaso awo, waliwo omuganda ng'omu yaginnyonnyodde obulungi ennyo nti waliwo abazimbisa sitiiru mu kifo ky'emitayimbwa, waliwo abazimbisa ebyuma ebyokye. Kati wano we bagezaako okutegeeza nti singa ozimbisa ebizimbisibwa nga tebikkirizibwa oba nga byawerebwa, ojja kuba naawe otanzibwa era ekijja okutuukako kyekyo kye bakunnyonnyodde nga bw'ogenze mu maaso n'okuwulira. Akatambi ako ngenda kukakuwa era nga kannyonnyola bulungi nnyo ekintu kino, naye njagala okkirize tusooke tumaleyo ebigambo by'omukyalo ono, then nzije tubeere nga tweyongerayo n'ebigambo ebirala. So if you're using a method, for example, what the minister prohibited, that is steel, timber, concrete, composite. If you're using that method, for every square meter you have built with that method, you shall be liable to 100,000 shillings per square meter. And many Ugandans that have used that method are building high-rise buildings. So you can figure out how many
square meters we are talking about. And then finally, the liability for causing accidents has also been increased from 288 currency points to 500 currency points. So going forward, everybody doing a design, everybody doing a construction, everyone doing a review of these designs, doing review of your construction, must do it in compliance with the National Building Code, so that we have one marking guide. Kati ebyo biwulidde ebikwata ku kuzimba, ebikwata ku kufuna permit n'okukkiriza okuyingira ennyumba yo byonna bitegedde bulungi nnyo. Ngenda kugenda maaso n'okuba nga mbyeyongerayo ab'ekitongole kya NBRB, National Building Review Board, nga bagezaako okunnyonnyola bw'oba ogenda kuzimba biki by'ogenda okukozesa mu bitundu by'embalala. Okumenya nno kwo kwatandise dda. Essaawa eno yennyini baatandise dda naye teweerabira baatandikidde mukono. Sijaga baatandikidde mukono, bino byatandika dda. Baatandikidde ku b'amakubo, bano bankolera ku makubo, nina bukiyosiki sima bikoze bitya, byonna bigambibwa okuba nti byatandise dda. Era essaawa eno keekadde okubeera nga buli muntu kati kimukwakatako, buli muntu akwatibwako ku kino ekigenda mu maaso n'okubeera nga kyapeninga. Bannayuganda bangi balowooza nti oba oli awo etteeka lino liyinza obutakola. Bangi abaalikubyemu ebituli, era bangi abawuliddwako nga bakompuleyininga era nga boogera ebigambo eby'enjawulo ku tteeka lino lyennyini. Kakati nga sinnakutwala wala, njagala nsooke nkuwe akatambi akannyonnyola. Ngenda kuwa wano obutambi buno. Obutambi bw'enkuwa bugezaako kunnyonnyola bulungi ensonga eno osobole okugitegeera nga bwe weetaaga okubeera ng'ogitegeera. Eggulire erya NTV ngera bw'omanyi nga bulijjo NTV bwetera obutadisappointinga, yakoze eggulire neegezaako okuggyayo ekintu kino era n'ekinnyonnyola. Njagala owulirize bulungi nnyo, gwateekateeka okuzimba, eyazimba edda, eyazimba nga tonnayingira, naawe agenda okugula poloti. Bino biwulirize, then nkuwa ebigambo ebirala tubeere nga tweyongerayo. Kedde nti kati kimenya tteeka omuntu okuzimba ekizimbe oba ennyumba n'agiyingira nga temaze kwekebejjebwa bakugu mu by'okuzimba n'okuweebwa olukusa olw'enjawulo oba occupational permit. Bino bye bimu ku biri mu tteeka Rebuilding Control Act omukulembeze w'eggwanga lyakateekako omukono nga lino liruŋŋamya eby'okuzimba mu ggwanga lyonna. Batugambye nti kati kyabulabe nnyo omuntu okwetantala okuzimba nga tamaze kufuna lukusa okuva eri abakugu, so nga n'ebizimbe ebyayingirwa edda naye nga tebyagoberera mitendera tebigenda kutalizibwa. Mu mwezi ogwokubiri omwaka guno, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yateeka omukono ku nnongoosereza mu tteeka erifuga eby'okuzimba Rebuilding Control Amendment Act okuluŋŋamyako n'okulambika eby'okuzimba mu ggwanga. Abakulira ekitongole ki Building Review Board batubuulidde nti wansi w'etteeka lino kati kikakatako buli muntu yenna ayagala okuzimba okusooka okufuna olukusa oba building permit okuva mu kitongole kino. Mwe muli ebizimbe byonna ebyolukale, woteeri, masomero, chachi, mizikiti, akeedi. Kati mulimu n'ebizimbe bye tuyita ebyetaaga obukugu obw'amaanyi ebiri complex. Kyokka okufuna olukusa luno kuteekeddwako obukwakkulizo nga buno bulina okutuukirizibwa omuntu yenna ayagala okuzimba. Weetaaga obukakafu ku bwannannyini bw'ettaka, ettaka liryo. Oyinza okuba n'ekyapa, oyinza okuba n'endagaano oba obukakafu obulala obumanyikiddwa mu mateeka mu nsonga z'ettaka. Ekyokubiri, olina okufuna ebbaluwa ya LC. Ebbaluwa ya LC ekakasa nti oli mutuuze oba omanyikiddwa mu kifo gy'ogenda okuzimba. Ng'oggyeko bino n'ebigenda okukolebwa mu kizimbe oba ennyumba ezimbiddwa birina okusooka okulambululwa. Tibona avaawo ojja kufuna mechanical engineer. Tugeze yateekamu air conditioning, oyagala teekamu lifti, oyagala kuteeka mu byuma bizikiriza muliro, oyajja kuyamba. Kati ofune n'ow'amasannyalaze, electrical engineer. Si kamyufu. Kyokka newankubadde bino biyinza okutuukirizibwa, bagamba nti kati okuyingira ennyumba tekukyaliko akwesalirawo. Nnyini kizimbe oba ennyumba alina okusooka okufuna nate olukusa olulala oba occupation permit emukkiriza okukozesa ekizimbe oba okusula mu nnyumba gy'azimbye. Mwami Kyanjo n'abatuuliriza abasinga obungi, temuli bakugu mu byakuzimba, oba oli awo mulina obukugu mu nsonga endala. Kati occupation permit gwe ng'omu kankuyita omugagga ekuyambako kakasa nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba olukusa lwe kaakuwa okuzimba oba bye kaakukkiriza okuzimba
abakugu bye bakuzimbidde. Tukitegedde nti kati musango muloopa omuntu okumala gayingira nnyumba gye yeezimbidde nga temaze kwekkennenyezebwa bakugu n'okukakasa nti ekwatagana n'ebyalagibwa mu kusaba olukusa oluzimba. An occupation permit is government's guarantee for you that your building is safe for occupation. Government does this through the local authorities, through those building committees down there. Now, since it has always been a requirement, it still stays a requirement. Okusinziira ku nnongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lino, ebibonereza ebiweebwa abatagobedde mitendera nabo byayongezeddwa. Senga kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba, kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka epya omuntu anaasangibwa nga azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga siringisa emitwalo 4 buli square meter gy'anaazimba oba enaasangibwa ng'ezimbiddwa nga talina lukusa. Batugambye nti kati etteeka ke libazze mu 5. Kakati ebiwa biwulidde era twabikuwadde bulungi nnyo. Awo we waavudde ebibuuzo bannayuganda bangi nga batubuuza nti naye abamu nga bawakanya. Nakugambye waliwo bangi abalina endowooza zaabwe era nazo ngenda zikuwa wabula. Era muganda wange wano mutera omulaba ku TikTok yeeyita Professor. Yannyonnyodde mu nnyinnyonnyolo oba oli awo eyinza okutuyambako ogenda maaso n'okuba nga tuyambagana okutegeera obulungi ennyo ekintu kino. Oyinza okuba nga ennyinnyonnyolo eyasoose tewagitegedde, kati njagala owulirize bulungi nnyo bino, then oluvannyuma ngenda kukuwa n'ebya muganda wange Shama nga naye akunnyonnyola ng'etteeka bwe litasaanye kukutiisa. Njagala obiwulirize, bw'obiwulira bw'oba obitegeera ogende mu comment section obeeko endowooza yo gy'onteerayo, era bw'onaagiteekayo tujja kutambula bwe tutyo nga tugenda mu maaso n'okuba nga tetubitemaatema. Wuliriza. Ekisooka ekigenda omumenyesa enju eyo ne bwe bakalina kwe kubeera nga bakozesa enzimba gavumenti gye yagaana. Mulimu abazimba kalina nga bakozesa stiilu, mukozesa ebyuma okuzimba kalina, muwerodinga ne mubigatta mubijoyininga. Muzimba kalina gavumenti weerabira kalina. Eyo vidiyo gye ndi mu kupuleyinga bali mu kumenya kalina mu mbalala. Nga executive secretary bw'abannyonnyodde waliwo enkola eyaleze wano mu Uganda emanyiddwa nga STC. Enkola eyo yawerebwa. Naye waliwo bannayuganda mu lukwesikwesi abadde bakyagenda mu maaso n'okugizimbusa. Singa kati onaazuulibwa ng'ozimbisa enkola eyo oba endala yonna etakkirizibwa mu mateeka. Bw'okera ku makya n'osangako XXX ku njuyo, manya enkeera bajja kugiggyawo. So gijjewo mangu nga tebanadda kuggyawo buli kimu. Waliwo mu abalowooza nti muli mu kyalo nnyo. Buli omu kimukakatako mu kyalo ne mu kibuga. Era tolowooza nti oli Karamoja, oli Ggulu, oli Arua Jumani, oli Akookolo. Tolowooza nti oli Kaalo, tebagenda kutuukako. Ne bw'oba oli munda. Mu Uganda yonna oba oli mu kibuga, oba oli mu kyalo, oba oliwa, w'ozimba wonna olina okuba nga olina olukusa oba building permit. Kale ennyumba yo ne webeera ya mmuli. Ne bw'obeera waseresa bisubi, ennyumba yo nga ya ssubi. Ne bw'obeera oyina, ne bw'obeera musamize, eryo essabo mu bajjajja ligenda kumenyebwa. Olina otwala essabo lyo balikubire pulaani ate akakiiko kalikkirize. Ate tolowooza nti buli pulaani ekkirizibwa, ekyo nakibagambyeko. Bw'okola pulaani y'enju yo ng'ogenda kukozesa sitiiru okuzimba kalina, pulaani tegenda kukkirizibwa. Nkugambye process eno ey'okufuna permit olina okulaga pulaani. Bw'okuba ne pulaani eteeka okuba ng'eriko architect, oyo wakusasulira millions za ssente. Eteeka okuba ng'eriko structure, eyo nayo millions za ssente. Eteeka okuba ng'eriko mechanical, eyo nayo millions za ssente. Bw'onaava ojja kufuna mechanical engineer, tugeze ateekamu air conditioning, oyagala ateekamu lifuti, oyagala kuteeka mu byuma bizikiriza muliro, oyo ajja kukuyamba. Kati ofune n'ow'amasannyalaze, electrical engineer, si kamyufu. Eteeka okuba ng'eriko electrical. Abo benjogerako bonna baasomye emyaka 4. Architect yasoma 5. Bonna baasoma emyaka 4 nga basasula millions za ssente mu ssomero. Kati gwe tolowooza nti ogenda veri n'emitwalo 12. Era smart we tugyebaze nnyo. Kampani bagita smart we eri awo ku Freedom City. Egenda kuba pulaani zino buli kimu bakigobereko. Gw'ogugokola ssente tuule waka. Mumanyi n'okugamba mbwe etteeka teridda mabega, etteeka litandikirawo okudda mu maaso, kati lino ligenda kudda emabega. Lino etteeka ligenda tandikira mabega. Gavumenti egenda mmenya enju ze bali mu kuzimba, ze baamala okuzimba ne ze baazimba mu gy'ataano.
bw'oba wazimba enju nga Uganda efuna independence nga tewafuna plan oba nga tewakkirizibwa enju egenda kumenyebwa. Kuna omukugu addemu yeekenneenye ekizimbe kyo akuwe drawings entuufu oswale mu kakiiko akavunanyizibwa ku by'okuzimba mu kifo gy'oli kaziddemu kazeekenneenye kajja kukuwa olukusa olabe nga naawe otuukana n'etteeka. Remember, we can now issue express penalties. We'll close you out. We shall evacuate you from your house. Enju ya jjajjaawo gye bazimbise emmuli n'ettaka bw'eba teri ku plan eno Uganda yonna erina kubeera ku map nga batunako obutunzi bagamba aha eno enju ya mmuli eri awo kano kasiisira kali awo. Enju yo bw'eba teri ku plan ya district weeyambe ogende mu basiwati we home bagenda kukolerako buli kimu gwe tuulaka bo bagenda kukuleetera bulungi nnyo permit bagenda kuleetera occupational permit. Kati bwe twogera ku permit ey'okuzimba za njawulo ne occupational permit bya njawulo eno gifuna bulala n'erino ogifuna bulala. Bano abakugu okuva mu building committee balina okujja ku nju yo ne bagikebera. Kati tolowooza nti bagenda tambuza bigere bavuga mafuta gwasasula. Mwagala nnyo ebyobuweerere bannayuganda. Bw'omala okuzimba nga tannaba kuzimba balina okujja ne basurveyinga nga mmwe abasika ku masannyalaze mubimanyi. Kati ate bw'omala okuzimba ng'enju yo ewedde buli kimu mwekiri balina okukomawo. Eno waya lwaki yayise wano ku pulaani yalina yita wano mu bijja ebyo byonna. Akasolya ku pulaani kalaga kakyuyi kimu naye wano nga ndaba wazimbye kasolya kalala mu kajja eyo waliwo kye bayita expired permits. Bwe tukuwa permit ozimbe mu 2026 gwe sente n'ozifuna 23 eyo permit eba expired process yonna y'ogiddamu nga bwe twatandikidde nga twogera. Ng'olukusa olwamuweebwa lwaggwaako etteeka lye tubadde nalyo omuntu abadde asasula emitwalo 5 oba okusibwa emyezi 13 oba okukola ebibonerezo byombi. Kakati gwagamba nti nze nzimba mpola mpola mu nzigi nteekemu amabaati madirisa nteekemu amabaati teri bya kuzimba mpola mpola. Gwe oba ozimba mpola buli lwoddamu okuzimba olina osaba permit. Okusanga ng'olina expired permit mugenda kukiwulira wandi buli omu asekerera munne. Kati abapangisa basekerera abaazimba. Waliwo ne Landlord Tenant Act buli omu alina okufunako kasavu kanyama. Omuvuzi wa booda tosekerera wa taxi owa booda bagenda kugaana mu kibuga n'owa taxi baleeta baasi. Kati buli omu alina okufunako. Atundira ku kkubo yagenze ne museka owakajja baamugjewo ne museka kati bazze kuwa nnyumba. Kati abapangisa baseka balina essanyu. Tudda ku Landlord Tenant Act ojja kiwulira. Aganya ozimba enju azimbye enju atundira ku kkubo atakola omusomi kalikula amujja. Buli omu agenda kufunako kasavu kanyama. Mu myaka 5 Uganda egenda kubeera nga America. Kati mwali mwebuuza lwaki kizibu nnyo okuzimba enju mu London abantu bagulangule. Virgil van Dijk muzannyi wa Liverpool apangisa ennyumba naye sente zaalina zizimba. Kati kizibu nnyo okuzimba okusinga okugula kubanga bw'oguleko permit yabakkiriza okuzimba ne bakuwerako ne bagula nju nga tomutalina permit ezo otekusula mu nju gye wazimba. Enju kakati tulina okujja twekebejje bye wazimba abamu balina emputu ku pulaani bateekako kirala zimba kirala. Kati occupational permit erina okuseevu. Kati gwagala okukoleramu emirimu nafuna permit ndala ey'obukozi si yakukkirizibwa kusula mu nju nga ate yakukoleramu ate nju nga yakusulamu oba kitegerekesa duuka okusanga ng'osula mu dduuka bwebanga akukoleramu ate gwa ng'osulamu otegeddemu ebyo ogenda kiwulira. Waliwo ankubiddeku nitolaba nti tuli baavu nnyo gavumenti lwaki tulina obuyimba bwaffe twabuzimba ne mugamba kati abaali batembe obw'ekinaku ani mugagga ku bo. Kale bigambo bingi nnyo akatambi ojja kugendayo ku mukutu gwe osobola ogenda mu maaso n'okuba ng'olaba byannyonnyodde newankubadde mubaamu okujookinga naye at least mubaamu information oba oliawo gye tuba twetaaga ogenda mu maaso n'okuba nga tumanya bangi abalina endowooza zaabwe nazo nsazeewo mbeere nga nzikuleetera ku nsonga zino zennyini kwegamba tusobole ogenda mu maaso n'okutegeera ekintu kino kyennyini bukya bwe kigenda okuba nga kikola kuba nkakasa gwe buli awuliriza ng'oli ku vidiyo eno lina etteeka likukwatako. Oyinza okuba wazimba oyinza okuba otegeka kuzimba oyinza okuba tozimbangako naye nga wagula poloti obanga onaatera okugula bino byonna weetaaga ogenda maaso n'okuba nga obiwulira kuba nkugambye bino bikukwatako. Njagala owulirize ebigambo bya Shama nga ye munnaaye bwannyonnyola era nga naye bwakuwa endowooza ze n'ensonga ze n'ebigambo bye era naye agezaako okulaga kyoba oliawo oba okugumya munnayuganda nti oba oliawo biyinza okuba nga bwe tubiraba ng'oba oliawo si we biri. Kakati ebigambo bino njagala obiwulire
nga bwe tugenda maaso n'okubanga tweyongera wabula nyongera okusaba bwe tonaba kubanga subscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obera omu kwa basoko okumanya buli batutaddeyo ate era obo maze genda maaso n'okubeera nga ate video giwe ekigalo okuba ntera okugamba nti olwo yambyeko okubeera nga etambulira ddala nebanga etuuka ku buli munnayuganda yonna gyawangalira era gyagenda maaso n'okubanga awuliriza kakati wulira ebigambo bino era nabyo jjemu ekyokuyiga nga bwe tugenda maaso n'okutemaatema etteeka lino wulira manyi government we losing legitimacy nga tekyalina legitimacy nga ne bannansi tebakyajagala kati nti katekikomye kuba nti legitimacy bagiruzinze ku local scene oba ku domestically wakanti bannansi government tebakyagifiringa yeesiba bwesibi ku bantu waliwo strategies ezikolebwa especially dictatorships zino nti olaba kino ekintu kino ekigenda maaso ekyokumenya amayumba wabaddewo ekyokumenya obutale nakugambye baagala kujja abantu mu congested areas such that bo basuubira ekintu kye bayita domestic uprising bakisuubira okitegeera babadde bakakimaliriza kubanga ekyo babadde batuganye ntino bayise mu kintu kye bayita babadde bakiyita town order bill gye bakoze eki gye bali mu activating oba okuteeka mu nkola then kakati twabale twakakimaliriza ekyo waliwo ekintu ekibalusewo ekyokumenya amayumba g'abantu nga beekwasa etteeka eryayise mbu pulaani enyumba ezitali ku pulaani kati munnayuganda kino kyoba omanya olaba ekintu ekyo bali mu kukola ekyokumenya amayumba g'abantu dictatorship zonna ezituuka mu time of desperation zikola ekintu ekyo okitegeera buli omu anoonya strategy egenda okusurvivinga ne strategy zino zigira zitya bacreating a situation egenda okuteeka abantu ku nkeke essaawa eno omwami ono talina legitimacy tagirina okitegeera ne bannansi tebamufiiringa okitegeera always luli wetubadde nga tuva mu kalulu ako bacreating ekitta abantu nakugaye ekyo ekitta abantu kibeera spiritually wabula ate ne wano baagala okiteekawo okucreating ekintu kye bayita desperation oba obunkenke mu bantu okitegeera nga akulaga nti ye yagenda okujja nga savior always olubadde nga olumala okwerayiza n'atandika okulaga nti waliwo action ezigenda mu maaso kwebyo ebikola ne batandika okukwata abaabwe ovuki tetumanya nangeri ki gye bababuuzaawo ne tubatulaga tebabaleeta mu kkooti oba bebaleetako mu kkooti ennaku zimu ne bagamba kakati ono eyaduumira ekitta abantu yali ali mu gundi ono bwatyo bwe batyo badde nga bakola kati batuuse ekiseera ne bakiraba nti ebintu by'okutta abantu bibalabisa okitegera bibalabisa kubanga tekyali munnayuganda gw'okyasobola kuguza kigundi ekyo kya kisiru taliiyo okitegera kati n'ekirala ekintu kino jjukira njagala omanye nti kati international tubakutte okitegera tebakyalina bwekyusizo era sitiiru ekyokutta abantu senga investigations zino zibadde zikolebwa kibadde nga kigenda kukola ki kigenda kuba costinga international nti these are crimes against humanity balina okukola ki balina okuzi ansalingira okitegera ekintu ekyo kati bakuliyetinze kino ekintu kyokumenya amayumba ekimenya amayumba kino ekitandise kuliyetinga desperation balina target bbiri ze baagala okukola. One, baagala okutargetinga ba politicians okitegeera njagala twetegereze nnyo ngambye save this video baagala okutargetinga ba politicians abatakwatagana nabo okucreatinga situation egundi kubanga njagala omanye kati tukyali Uganda eri mu balance nga abamu bagamba temulegeza ne mulayire okulegitimizinga abala bagamba mulayire kati beefudde nti baleese etteeka ery'ekimenya mayumba g'abantu okitegeera okusobola okucreatinga desperation oba embeera y'obunkenke mu bannansi okulaga nti nno kakati wetuli tuleme bafokasingako kuba njagala ojjukire bannayuganda abadde amugambe nti totulegitimizinga era nga bannayuganda bangi nnyo bakola ki bamugamba nti mukulu akalulu mwa bakabbe kati engeri yo counter attacking mu situation yeno balina okucreating embeera egenda okuleeta desperation nti ojje focus ku bubbi bwa akalulu bwe bakola n'okuba nti government kiri illegitimate okitegeera kiri illegitimate then ofocusing ennyo kubina ebizibu bali mukola ki kati kyobula ekintu kino kyasose ne kibeera kituufu script yasose nebeera ntuufu paka we yayingidde mu babloga ba NRM okitegeera paka we yayingidde mu babloga ba NRM nabo nti beefuula abakola ki abavumirira ne ngamba wait a minute katusoke tuddeyoko ku drawing board tuyoke tukole ki tulabe ekintu kino kiri kitya okitegeera nze kasitanda bye babloga ba NRM bonna nga batandise okuvumirira ekintu ekyo just know nti ono atuzanyira ku bwongo so bali mukumenya amayumba g'abantu si nti ba implementing amateeka bamenya amayumba g'abantu just for fun kunyumirwa bunyumizi kubanga kinakugambye balina specific targets zebagenda okukola ki zebagenda okubeesinga kuba okutunuuliza okimenya amayumba ekyo era mbagamba at the end of it all mugenda kulaba nga babaluseeyo bagenda kubalukayo abantu
mu balooya bagenda kujjanga balooya babagambe kakati gavumenti eno kino ekiteeka tukikkiriza tugenda gitwala mu mbuga tugikube mateeka era omulamuzi agenda kujja kakati okusinziira ku mateeka gano getutunuulidde ekigenda mu maaso si kituufu okitegera era n'abantu abamenyebwa amayumba gaabwe baliyirirwe bagenda balirira the answer is no nengo already amayumba gaabwe bagenda kuba bamaze okukola ki bagenda kuba bamaze okugamenya ekyo ekiteeka ekyo okitunulira abo batunotandika no kirivising olabira ddala nti yakisiru kubanga katusoke tukimenyemenye tugenda menyaamenya ekiteeka kino economically ani owninga company za cement zani okigira company za cement ani az owninga company zaabwe ezikola cement kitegeeza nti olunaku olwaliro senga oleeta etteeka bwerityo production ya cement egenda kukola ki egenda kukka kitegeeza nti bannansi bangi bagenda kukola ki bagenda ku stopping okuzimba amayumba nga tebakyazimba okitegeera ekintu ekyo kitegeeza nti cement agenda kuba takyatambula mu company zaabwe yet ate nga baproducing naye njagala ojjuke nti abe mabegakawo Kenya yakamala obagamba nti kati cement ava mu Uganda takola ki tetukyamukkiriza waffe naffe company zaffe esaawa zibeere ne monopoly mu economy ya Kenya cement wamwe gwe mugira musoke mukendeze inflow eyingira mu ggwanga erya Kenya kati otunulya company ezo eziproducing cement zaabwe kakati tugende ku steel mills zino company ezikola ebyo ebizimbisibwa zaabwe kitegeeza nazo zigenda kuba tezikyazimba kubanga ki nakugambye nti mu kusooka byabaddenga ebituufu era ne mbagamba nti kati essaawa tulinyemu mu kuzimba naye kakati ebintu babifuddemu gundi babifudde comedy ebintu bye bali mu kukola babikola for fun menya amayumba g'abantu for fun naye nkugambye nti essaawa yonna mugenda kulaba nga baluseewo gurupu egamba nti etwala gavumenti mu kooti olwekyo ekintu kibali mukola naye nabagamba nti kooti system mu Uganda tekola bazanyirayo comedy yabwe buli institution wano mu Uganda bagifudde ya comedy it is a comedy store kati buli kintu kyonna kyebafunye bukyakusaagiramu kuzanyiramu comedy waabwe kyebali mu kukola kooti zonna bazifudde ekitagasa era still bagenda kukwata bagenda creatingayo ka gurupu k'abantu kagende mu kooti era omusango kajja guwangula kubanga kooti zaabwe wabula kati essaawa eno kyebaliko legitimacy ekizibu ekibabonyabonya legitimacy kati okusooka nkugambye kyabadde kituufu paka wenda beba NRM bloggers nga batandise okuyingira mu nsongero n'entegera nga wano mutuzanya buzanyi comedy okitegeera ekintu ekyo so muna Uganda yes mukole bibakola naye nze however ntize mbyagala mbiwagira babikole yes babikole ono omuntu wa wansi ajja kutegeera gavumenti kijadini nga naye twabagamba nti eno gavumenti ku kikweno stage kwe tuli buli omu agenda kukaaba buli omu agenda kukola ki agenda kaba however waliwo ebimu byebagala okuliyeeti nga ngolaba nti bikuba bo n'agamba katukikole okitegera awo maaso awo tufuneko tebagenda kumenya mayumba mangi ekyo kati babaze okusendako ab'okukuba obulungi nnyo ekyo kyabalidde bulungi nnyo nti bulijjo babadde nga ababawagira n'abatabawagira bonna abasenze ku makubo ekyo ne kibalya kyabalidde wadde baki executinze naye kyabalidde nga bw'okiwulira okitegeera ekintu ekyo kyabalidde bulungi nnyo kubanga abaana ba people power bakiwadde vibe ne baga kati mujja kiwulya kati ne bagenda ku phase tunkugambye ku kino kyebaliko ekyekimenya mayumba bamenya amayumba for fun bagala kukola ki legitimacy bagala creating fear bagala creating desperation mba Uganda bagambe it's such that you don't uprise for anything nti ngono ngaze era ekintu kyagenda okusooka okukola kiteeka kakati mulekerawo okumenya amayumba g'abantu kubanga ekyo ekintu si kirungi oyinza okugamba bo tebabimanyi naye nga bakimanyi bulungi kati mbu atandika okukomyawo emitima gy'abantu bagala kukomyawo mitima gy'abantu mpola mbu kitandika okubawagira gibeere ku ki however nkugambe at this stage ekibakozesa ekintu ekyo nti mubadde mubafokasinzeeko nnyo okitegeera mubadde mubafokasinzeeko nnyo nga main focus yonna era mugitadde ku kibba bululu ekyakola ki ekyagenda mu maaso kati counter attacking kino n'okukakkanya pressure balina okucreatingawo embeera nga bo bennyini era be bajizaasa bagenda okukola ki okujja ogisolovinga so gwe munna Uganda toddawo okubeera desperate nnyo ku kintu ekigenda mu maaso mu kimenya mayumba gaye balina political class gye batagetinze balina abantu be batagetinze naye nze nkugambye awo mu maaso bagenda kukijja kubanga ki bo bennyini we tugenda economically bafiirwa nti kati bannansi abadde bazimba amayumba they are helping bagenda kubiyimiriza ebyokukola ki ebyokuzimba kakitegeeza ki teri production tebagenda kukola ki tebagenda kufuna ssente so baye ekintu kino tukyoke tukitaddize nange mu kusooka nabadde nkirabye kungulu naye tugaaka tukiyingire deep oluvannyuma lw'okulaba bloga ba NRM bonna nga bali mu kusupportinga kintu ekyo ekyekimenya mayumba naye muzimenye for fun yes muzimenye for fun naye kansubire nti mumenya zammwe kubaza abakyali bammwe bemugenda okukompasetinga naye kakati munaamenyeza abannansi
mujja kukitegeera nti nembizimba lwakuba abantu tebazija gwe munnayuganda nakugamba ekintu kimu nti eyo bye bakola just katandise waliwo ebintu bagenda okukola ng'obiraba nti nno bibakuba naye nga balina okukireeta mu maaso befuule ba Jesus kubanga mugaye always ono abadde nga creating situations then namala najjanga problem solver wabula kiri ekyokutematema abantu ekyo kyebijambiya bakoze gundi bakoze saddaaka era mwaze nti saddaaka zaganye zamaze ne zibataaningira okitegera wezamaze okubataaningira kati baagala okubikka kiri ekyokusaddaaka abantu batandikiddewo okumenya mayumba then number 2 baagala creating a desperation then bamale befuule ba Jesus so ekyekimenya mayumba ekyo kyo kati munnayuganda kyemmanyi nti kati tumaze ekyokuki addressinga bulungi nyo njagala mwetegereze mumulindeeko nti tekisobola kubeera nti lyabadde tteeka ono najja n'alyogerako bwogero lwalyogeddeko we bati ne bali implementingirawo ekyo tebakitulimba ate nze ntunuulidde nnyo n'amayumba gano ge bali mu kumenya njagala ogalabe ebizimbe byabwe bye baliko yes wavuddeyo munnansajja n'akugamba nti ennyumba yange yiino bweti ne bweti bagimenye anyway kati bayinza okulaba video ne batandika okuvayo nga bagira ng'ogyeko zino kiri ekyabalidde kino ekyagundi kino ekyaki kino ekyokuba nti no basenza abantu b'obutale abuko ekyo ekyobutale ekyo nga tukivuddeko nkugambye ekyo ekyobutale ayira abantu kukuba kubanga akimanyi domestic uprisings in loading okitegera kuzina ennyumba ze bamenye ezo ani yazze nga aleekaana nnyo nga mumumanyi yes njagala mumbuulire nti ku nnyumba bweti gye bamenye mu lutobazi bweruti njagala muzeetegereze ezo ennyumba yani ani gwe mumanyiiko nti bamuyita gundi so gavumenti zino weziba zigenda okugwa ziyina ebintu bye zikulyete waliwo komedi gwe bazanya nnyo katemba yes bazanya nnyo katemba ati mu kuzanya katemba waabwe oyo n'akwata abantu ku bwongo kati wamala okukwata abantu ku bwongo ono ne yeefuula Jesus nkugambye bino bibali mu kukola ono agenda kwefuula Jesus mb'oyo olumala okutuula ku ntebe bw'ati ayisizeewo ultimatum kakati amayumba g'abantu temuddamu kugamenya mugaleke amayumba omenya gaaki beefuule nti tebabimanyiiko naye nga bino ebintu byonna bibeera mu bisenge mu Uganda teri kintu kikyatambula nga tekiri sanctioned by them everything buli kintu ekigenda maaso even politicians ogenda mu court byonna byabwe zibeera meeting zaabwe nga bazituddemu okitegera ekintu ekyo ba politicians aba national unity platform okugenda mu court it is their meeting babeera babituddemu wano mu Uganda tekyali kikyatambula nga tekiri kugundi zaabwe buli kyonna ekitambula kibeera ku strategy kibeera script kibeera nga kirina we kigenda okuwunzikira naye nkugambye kino mu kusooka kyabadde kituufu ekyekimenya mayumba naye babbuloga ba NRM kasita bakiyingidde tubadde tulina okuddayo tukirevising how does it affect physically politically and economically ayina political motive ye gyayagala okufuna eya legitimacy nti bannansi muganya okumufiiringa kati alina okucreatinga ekintu ajenga Jesus. Number 2 economically kikuba economy ya Uganda ng'olunaku olwaleero Uganda wetwogerera nti eri mu desperate moments it is sinking eri mu kaseera akakola kyakasembayo kati neobeera ng'oli musiru nnyo tosobola kuzanyira ku economy bwotyo tosobola kati senga abantu balekerawo okuzimba abantu abazimba kati essaawa eno percentage esinga ba diaspora okitegera ba diaspora ogenda ku freezing cash inflow omala ku freezing cash inflow eyandibadde kwesebwa okugula ki nakugambye nti companies zino zonna zaaki zaabwe ez'ebyokuzimbisa zonna cement industries zaabwe steel and mill companies zaabwe roofing companies zonna zaabwe ekitegeeza nti essaawa eno gweke nnyini obeera weekubyeko akabazi okitegera obeera weekubye akabazi kubanga inflow eya ssente okuva ebweru okukozesebwa mu kuzimba bagenda gihelting oba bagenda kugistopinga then bamala okugistopinga kiki ogenda okuzzaako kati oba olinawo solution ki okujja okubikka ekintu ekyo oba tewali oba tostandize option yonna okitegeera kati wano we batuzanyira obwongo wano we batuzanyira akabadi naye kyensaba ekintu kimu bannayuganda ebyokuzimba mu biveeko yes tukitwale nti kituufu kibalye ebyokuzimba mu biyimirize gavumenti entuufu wenajja then tukole ki tuddemu tuzimbe ekitegeera ebintu byangu nnyo bino ebintu bya Uganda si byakwereega si buli kimu nti mugenda kyekalakaasizaamu ate n'ekirala ekintu ekirala kyendabyemu waliwo ebintu ebali mu kupushinga bano abantu baagala uprise etali eri baagalayo uprise ono waliwo ayagala okutwala entebe naye kikyaganye okumatiza abantu engeri gyagitwalamu baaba kikyaganye ate akasajja speed gye kaliko ebweru ya tabbu nnyo ya kizungirizi essaawa yonna bagenda bajeke nalayika abadde abala at least bagenda okumukuba jeke nga maze okufuuka president yukira president obeera ne immunity kati abo basobola okunyituulamu okitegera ekintu ekyo
naye engeri yokka gyagenda okugituulamu senga abeerawo uprise yonna kati ne bino ebintu bye bali mu kukola ebirala baagala kupika uprise such that agikwata mu kubanga oli yeekaddiyidde oli ye mukadde ne bwe bamusiba kitegeeza dynasty era takyagigasa nnyo omukadde dynasty tagigasa wabula dynasty erina okufuna ki erina okufuna replacement oba omusika naye omusika engeri gyagenda okujja ku ntebe kikyagaanye okitegeera kikyagaanye kati weetaagawo kuddita yonna ekola ki egenda mu maaso bazzeemu okulowooza ku kuddita yes bamanyi nti senga bananyigiriza nnyo abantu wano basobola oku uprising nga tebannafuna eri kubanga eyooliyo eri inevitable nkiddamu eyooli eri inevitable yo tebasobola kugiwona kati balina okuyiyayo kakuddita mangu nnyo ono asobole okufuna eki asobole okufuna obuyinza naye ng'ekintu kikyagaanye ekituufu kiri nti ekintu kikyagaanye okulayira kwono kugenda kwongera bizibu nkiddamu okulayira kwono kwa bizibu kugenda kuleeta bizibu eri dynasty naye senga babeera bafunye kuddita eno eba esobola okuteesezebwa ngagamba akati tuganye bannansi kati tuwambye kati kwegamba biki ebyo nabyo nebyo naye nga togenda kukikola because kubanga bakimanyi nti system yaabwe kati tasobola keera kumankya ne batugaa nti amagye gawambye kitaawe tebasobola okitegeera kati balina okuyiiyaayo ekintu kyonna kyonna ekyankalanya bannansi kibasitule oli asobola okujja mu position eyaki ey'obukulembeze okitegeera asobole okujja mu position ey'obukulembeze kati ebyo nabyo bakimanyi kati bino bigenda okunyiza abantu tumaze obagoba eri gye basula amini gye bakolera tubagobyeyo yes tebakyali ku nguudo kakati katulumbe ne gye basula naye tugende tuwonooneyo such that banyiga bafuna obusungu tusobole okufuna akamangu awo akanguwa ng'omusajja ono tannakola ki ng'omusajja tannakomawo oba si ekyo nga tannamaliriza mpiki zino zonna zikwata ziteeka mu position kubanga senga n'abanga zitadde mu position bulungi nnyo tuyinza okuboya kiyinza okutubeerera ekiseera ekizibu omusika ne balyoka bajjeeke nga tannagitula kubanga yejjukira jjeeke y'omusika teriiko mbu ate nze nzikiriza oba sikiriza jjeeke y'omusika egamba nti mutuwe bw'oba tomutuwadde tumunona bwetyo weeri nkiddamu jjeeke y'omusika egamba mutuwe bw'otamutuwa tumunona okitegeera bwetyo weeri era basobola okumunona wano nga ne taata we talina kyakoze ne bamunona ku dining ne bamutwala awere ennembe najjo so ebyo njagala twetegereze nnyo situation zino ezigenda mu maaso naye nga obunkenke bwo tusooke tubuveeko tebutulya nnyo kati tebutulya nnyo just kiri ekintu ky'okumenya amayumba kyabalidde bulungi nnyo then ne lack of legitimacy nayo egenda mu maaso nti nayo ekyabagira nti omusajja asemberedde okulayira 12 zigenda kubeera 12 wakati wa 12 ne 14 okulayira kugenda kubeera nga kugenda maaso okulayira okugenda okuleeta ebizibu nkiddamu okulayira si kwa bulijjo okulayira kwe kugenda okuziika dynasty kugiteeke muki kugenda giteeka mu anarchy kati bo maybe they have a planning nti wakati nga tutambuza kino tusobola n'okufuna yawo ka uprise konna yes tusobola okufuna yawo ka uprise konna kubanga abaana baganya okwekalakaasa ku by'obululu babivuddeko okitegeera bagamba nti katutunulidde mukama waffe kikyatambuza foreign policies zikole ki activating we zina activating olabe tabbu kati bagamba in between yawo maybe tusobola okufuna yawo ka uprise konna kubanga bamaze ebbanga ddene nayo nanga baagala okukola kyokuwamba omutabani asobola okujja muki asobola okujja mu equation naye ng'ekintu kikyakoze ekintu kikyagaanye so nze ekintu kyembasaba kiri nti muve mu desperation moment obunkenke mubuleke muteeka mu bannansi nabagambye ekituufu mukimanya ate ng'ekyo ekituufu kyekigenda mu Uganda wano tekyali kintu kyasobola kuyamba gavumenti eno teri kiddamu tekyali kisobola kuyamba gavumenti eno kusigaza buyinza ne opposition ne wekwata ne bawalida of opposition ne ba temusobola kusigaza buyinza kubanga ki revolution leader takkiriziganya nabo era bajja kumanya ebyo bigemu byamwe bimuzanya era bannansi bajja kuuka bategere nti zezino enkwezenge zaali mu national unity platform okitegere ekintu ekibataasa kwekkakkanya muddeyo ku strategy square 1 mulabe nga mukola dialogue then mwemala okufuna dialogue kyoke tufune transition yennyini nje tulina okufuna naye ebyo mulimu ebya desperation ebyo tukasukeko ene jinja mbana Uganda tuba basituka katukasukeko eri ebyo tebigenda kukola njiddamu ebyo tebigenda kukola bano baagala chaos they can only survive in chaos yokka wali survival yaabwe kubanga ki nti senga bafuna chaos eno bakyasobola okulangirira state of emergency bakyasobola okugirangirira basobola okulangirira state of emergency senga balangirira state of emergency kati omutabani asobola okwangu okukola kyokusikawo naye bannayuganda bo baganye byonna babikola bannayuganda batunudde bati just imagine akabinja katono bwe kati kekakola ebintu ebyo naye ate kekakyasinza okubeera ku bunkenke bali ku bunkenke kubanga bakimanyi ekidiya naye nze ngamba nti nze nabagamba I am an ambassador of peace
I am an ambassador of peace. Era nja kubanga mbawa strategies ezisobola okuleeta government eyo ne mukyuse obuyinza mu mirembe. Buli omu n'abeera ng'alifunye tufune ekintu kye bayita win-win situation. Yes, win-win situation nti ebikolobero bingi mubikoze ku bannansi, mubasibidde obwereere, mubasse batulugunyiziddwa. Naye has it stopped the zeal or the yearning for change bannayuganda gye balina? The answer is no. Tebalina babula, every day they are getting stronger and stronger. The more hate they get against this government, the more fire that burns inside them. Ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, bowora tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.